aka report yakukogereko ku report za security ebibaawo ne zitafuluma ne tubeerawo kuba n'ey'amasiro tefulumanga ne tubeerawo bwe biti ebintu direetawo suspicion baga bali mwayo n'okubaayo n'ekimu ekigguse makya tekyagambye wakiri bwe bigaana batubuulire naye bali mwayo n'emu egguse ekyo kimu ekyokubiri comments zino ezaakoleddwa mu security tekibakosa kuba nalabye ne General Olamba General Muhoozi naye ng'alina statement gyakoze immediately nga n'okunoonyereza kwa police kunaba kuba ye yakonkuludinza agambye na ADF ekisookera ddala kansookere ku kiva ku ki psychology atulaga musomesa mukulu Kisanja dokita nti omuntu asikirizibwa nnyo ekyo ekimulaze okwagala kino si kyabannabyabufuzi nti oba banuupu oba baaki kiri ku saidi zonna nti gwe ali mu gavumenti today nga Makyati bwe yagambye abanyigirizibwa n'abanyigiriza singa gwe ali mu gavumenti oteekawo embeera eraga nti bano banyigirizibwa automatically psychologically ono tomusuubira kwagala na kwagaliza kirungi gwe kasita oteekawo embeera eraga nti bano banyigirizibwa oba mmwe mulina kunyigirizibwa automatically abantu bajja ku celebrate nga bwona ofuna ekiki ekizibu kuba kijja kusinziza ku bigambo ebikolwa enneeyisa gye weeyisaamu eri abantu waliwo abantu bangi mu gavumenti eno yennyini ya President Museveni nga ate abantu babaagala nnyo olw'ebikolwa byabwe olw'enneeyisa yaabwe kantuweeko ekyokulabirako ekirabika ekya General Katumba General Katumba amala bwe yafuna obuzibu percentage ennene ku population yanyolwa naye newakubadde mwalimu abatono ne percentage ennene yanyolwa naye omugenzi General Tumwine bwe yafa percentage ennene yali ku saidi eri Kirumira bwe yafa banyolwa naye so abantu balina ekyo kituli mu mubiri nti ne bwebambwa buli lwodde ewakanga okwata ejjinja n'ogikuba bwekulaba kinadde kyokuba wagambye psychology kinadde njagala okukuwa embwa bwekulaba edduka misinde kati naye tosobola kulowooza nti gyeri eyo ekwagaliza ki birungi era singa eba n'amaanyi okugwako kyekutuusa kusa ekyo kyekimu ku kyo ekyokubiri statement za security ekyo lwali statements okusooka kyekiri kye nagambye nti buli kitongole kibeerako n'aboogezi kyandibadde kirungi abantu okwogera nga tumaze okutuuka ku kunoonyereza nga bw'oba oyogera ku kunoonyereza kwe mufunyeeko nti bweba nga bw'olaba enanga oba ono omukulu wa Kampala nti kati tutuuse wano ne mwogera ekyo naye buli lwe mutuuka ku conclusion ng'ate ziva mu mmwe abanene abasembayo oluusi ne bana abato bafuna obuzibu si bato mu myaka naye abato mu bifo bafuna obuzibu ne bwe bafuna ekituufu okukontradictinga nammwe so n'olwekyo ffe abali waggulu kyandibadde kirungi okwogera ekyo okunoonyereza kwammwe kwonna mukutambulize ku ekyo kyeŋŋambye kati ekyo kye kya statement ennyingi kireeta obuzibu mu Luganda balina olugero lwe boogera nti bwemuba mu kuyigga okulagira okwo okungi balina engeri gye bakinnyonnyola obulungi mu Luganda kuwabya embwa myasire mingi giwabya embwa so ne wano mu statement ezo si kirungi oba olaba ne bano bannaffe ababadde boogerera Pastor Bugingo bayogedde ebintu ebitakwatagana abamu mu kwogera ennyo nga baagala omusaasira nti okulaga nti omusajja ali bubi ate ne boonoona ekifaananyi ekiriwo ku Pastor Bugingo so ekyo nakyo si kirungi then ekisembayo just reports reports zino waliwo okunoonyereza ne report oluusi okunoonyereza kuggwa ne report ne zikolebwa ne zitafulumizibwa naye nga gyeziri webuzibu webuva waliwo oluusi lwaki tezifuluma okunoonyezebwa ne kuggwa oluusi ne report ne zikolebwa zikolebwa ne zitafuluma mutuleke fe okuteebereza obwo buba bunafu bw'ebitongole ebivunaanyizibwa kufulumya ripooti ezo naye ebiseera ebisinga teyinza oba nkola nga mu security report tezifuluma enkola eriwo okujjako nga ripooti ogisabye ne bwe tubeera wano nga musango gwa ttaka omanyi abantu kye batamanyi abali eyo
mukulu kaddu mukasa wonna bwe ziba tugeze enkayana za ttaka oba kintu kyonna kyonna ekiyingidde mu poliisi munnansi wa ddembe okusaba lipooti bw'ogisaba owandiikira poliisi ng'oyita mu CID n'osasula ssente mu banka ne bakuwa lipooti. Honorable Ssimbwa eyo yogenze ati kyenkulaga for public interest kyenkulaga bye tuteetaaga ku lipooti ezo kyenkulaga nti obunafu bwa poliisi olw'okuba yo okufulumya n'okukola kyanjawulo okukola eyinza okukola neneetafulumya olw'obunafu bwayo kati ate ffe abantu nga tuzeetaaga naye kyembadde njagala okugjayo kiri kimu nti ekisooka okunoonyereza kukolebwa oluusi ne kumalirizibwa ne lipooti ne zitafulumizibwa olw'obunafu bw'ebitongole ebyo ebikola ki ebinoonyereza. Nze nja kuwa ekyokulabirako twalina Jeno Kayanja mu Wembule. Jeno Kayanja mu Wembule tewali incidenti yonna yagwawo n'atafulumya lipooti era n'abo bonna abaatuusibwako obuvune abantu abaafiirwa abantu baabwe yawandiikanga n'ebbaluwa n'egenderako ku muntu eyattiddwa Wembule. Buli muntu ne bagaa nti Kaddu Mukasa yattiddwa mu kikwekweto nga operation commander ng'awandiika preliminary report n'ebbaluwa n'egenderako ku mulambo ng'egamba ki gundi n'egundi yakwatibwa bw'ati ne tunoonyeza bwe tuti fayiro zino bwe ziti ze zimubaddeko kino kyatuuseewo mu mbeera bweti n'afa n'egenderako. Kati mmwe bwe mugifuna muli baddembe okugenda mu maaso okugiwakanya nga mugenze mu kkooti n'ekyo komanda kyabagambye oba okukkiriza ekyo ekikola ki ekiriwo. So bunafu bw'abantu abali mu bifo ebyo ebyobuki ebyobuvunaanyizibwa. Nze ndowooza ekimu kireeta lipooti ezo nga twagambye zirina okufuluma naye ensi ekuze nti n'abakola ebikolobero nabo babikola mu sophisticated way. Ojja n'osanga nga poliisi ekitwalidde ekiseera okulaba nti etuuka ku conclusive report naye bandituladdengako wakiri partial kubanga ate oyinza okugamba nti bwenfulumya kino ate nga kijja kujeopatizinga abalala ne basigalayo. So njagala tutunule nti naye bwe bamalayiza nga bagambye nti kati tumaliriza ne bwe giba myaka 5 bajje nga bagambe nti Kirumira yafa bwati gundi yafa bwati awo eggwanga lijja kubanga likiririza mu poliisi. Beyanza kansooke tuve mu birango by'abakama bafa abasuubuzi zimba ensi yo twetaaga Uganda efaanana etya mu 2024.